fe aba security okutwalize wa mu gwanga lyonna naddala nga Entebbe njagala nnyo okwogerera Entebbe sub district kale ne Wakiso nti fe tweseeseteese okusingako ne wali we tubadde kubanga kakati nga bwe mumanyi emmotoka zigenda kubeera nnyingi nga zisiŋŋanya zidde eri naye nga bwe yagambye bwe twagala kibeere bwe babeera nga yagambye abantu basatu kasita tunaasangamu owookuna ate tugenda nakutandika okusiba owookuna ayingira mu mmotoka omwo babeera nga babadde basatu ne bayingira owookuna anaasembayo ku luggi ye wakukwatibwa kusibwa ne badureva tugenda kubakwata tubasibe fakiti ekimu okuba erinza okugonza bannayuganda n'abapoliisi tebeeyibaala kubanga bajja kulowooza nti bajja kubawayo akasente akatonotono sigenda kukikkiriza tugenda kubeera ku makubo era mujja kundaba nga ndi ku makubo patrol ngenda kugyongeramu amaanyi nga bwe mulaba bwe mbadde nkola ekiro mbadde ntambula ekiro tugenda kwongeramu amaanyi.